Kadama TV. Kadama mukimanyi nti ne mabegako awo waliwo Kadama yafa baali bayita Jennifer. Bafunyeeyo interview n'omwana we babeera nga naye bamu interviewinga n'ababuulira embeera gye balimu gye bayitamu. Mukimanyi bakadaama bangi ababeera bazze okukola naye nga bazze kukolera baana baabwe ng'oluusi baafiirwa ba bba baabwe oluusi nga ba bba baabwe tebakyafaayo ku baana. Omu ku abo bakadaama eyali Jennifer yali azze okukolerera abaana be. Tulina Kadaama wano ayagala okwogera ku nsonga eyo atubuulire kiki ye kyalowooza era muli mu mutima kiki ky'afiiringa. Mukulu Kadaama TV gyebaleko ssebo, weebale tuweereza. Kansuubire nti oli bulungi naffe nange gye ndi bulungi. Kansuubire nti ne bakadaama bannange balungi. Mukama yeebale bakuuma nange ankuumye. Mukulu Kadaama TV tuli bennyamivu olw'Abaganda baffe abafa. Naye tusaba mutuuse eddoboozi lyaffe ku bekikwatako. Tusaba mukulu Calvin Krish Kayanja pulezidenti waffe ow'Abankuba Kyeyo. Wuuyo wakwatagana ne Catherine tukulaba. Tusaba otuuse eddoboozi lyaffe owa Catherine. Catherine atuuse eddoboozi lyaffe owa pulezidenti. Tusayininga contract zino nga tuzze kukola. Batutwala mu X-ray ne batukebera nga tuli balamu. Ne tujja eno nga tuli balamu. Omwana X-ray gwe yeekengedde bamuzaamu ogwokubiri. N'emirundi 3 bakuzzaamu nga bakutwala ku big medical. Bayinza n'okuzzaayo emirundi 3 baagala bantu balamu. Kye tutamanyi mukulu Kadaama TV, abantu bano baagala bantu balamu. Bajje batuggyemu bye baagala. Batwale batunde, baagala bantu balamu kujja kubakolera. Tetumanyi wantu awo baakitukweka. Ekinzigyayo nfa ya muganda wange Jennifer. Nze ndi Kadaama, Jennifer yali Kadaama. Jennifer yali muzadde, nze ndi muzadde. Naye nakaabya amaziga olwa omwana waffe, omwana Jennifer gwe yaleka. Nga ayogera ku bamukozeeku interview ku lifestyle olw'embeera gy'agenda okubeeramu ne banne. N'agamba ye mwennyini mukulu akuzeeko naye banne abato. Jennifer yali ezze kukolerera baana be. Kituufu wadde Jennifer yali mulwadde oba yalwala, obuzibu bw'egye Jennifer n'alwala ne bamutwala mu ddwaliro. Mukulu Kadaama TV newankubadde eddwaliro liri tulabyeko abantu baba bagenda oba be batwala Embaale, be batwala e Nairobi. Kuba nze nirako omuntu wange ge yalwala ne bamutwala e Nairobi. Naye basaba omujjanjabi omu. Ne bagamba waliwo mukwano gwe yali e Nairobi eyo ne bagamba yali musajja nti bano abakyala basigale, oli Charles ajja kumujjanjaba. Era Charles n'amujjanjaba paka omulwadde waffe bwe yakomawo. Badokita ne batuwa lipooti ekibadde kimuluma. Ne bagiwandiika, Charles n'agireeta ne batusindika mu ddwaliro eddala ery'e Mulago nti mugende mufunireyo obujjanjabi okumpi. Naye lwaki abantu bano omwana bw'atuuka okulwala ate ndowooza bakikola nnyo mufe Abannayuganda abatalina alwanirira. Ndowooza oba kanjogere bwe ntyo. Bannaye ekitwogeza buba bulumi. Tebagamba nti twogeza bukyayi. Gavumenti yaffe tugyagala. Naye gavumenti yaffe kituuka okwekyawa okukya gavumenti yaffe. Mbeera gye tukoleramu, mbeera Baganda baffe gye bafiiramu. Ffe abakyali abalamu twagala tutaase abalala oba tutaase abaana baffe abalijja okukola mu nsi eno. Tetumanyi oba gavumenti yaffe esobola okukyusa mu mbeera eno oba tulindirira gavumenti endala erijja. Ekyo tetukimanyi. Omwana oyo Jennifer okutuuka okulwala, ofiisi gye baaliko yaliko abaana, Samasiko yaliko abaana. Mukwano gwe n'amugamba nedda tajja genda yekka kamugendereko. Ne batuuka okugamba nti nedda
eddwaliro baagalayo mulwadde yekka atya omuntu atasobola kutambula ani anaamuwa amazzi ani anaamukyusa bw'anaafuka mu mpale ani agenda okumukyusa engoye nze neewaddeyo nti kamugendereko nze mba nfuuse ow'oluganda lw'essaawa eyo kuba ffe bwe tubeera eno tubeera baaluganda naye ne mutuuka okugamba nti no nedda tagenda ffe tuba na bumativu ki nti muganda waffe olumba olwali lumuluma lwe lwamutta era ffe tukimanyi bano abantu be batuta mukulu Kadaama-TV tukimanyi nti be batuta tetumanyi oba gavumenti etutunda eno ng'etunze n'obulamu bwaffe tetukimanyi n'ekyo baakitukweka baakabadde batugamba nti tubatunze awona gwe ng'oyisa emikono mu maaso tulina obulumi bw'amaanyi tulina obulumi abaana mukulu Kadaama-TV we batyo we bafa alwala mutwe ne bamulongoosa ne muwulira nti baamulongooseza oba bamutute mu ddwaliro teyazze amasanyalaze gamukubye naye nga gabasiga egamukubye baba balina kye bamukoze kye baba baagadde ne babuzaabuza nti masanyalaze banaye tulina obulumi naye tusaba mutulwanire tusaba muyiseewoko eddoboozi lyaffe gavumenti bw'eraba oba omusolo gwe twali tuwa mu Uganda gwali tegugimala nga yalaba ng'ogw'okututunda batunde ensigo zaffe nga esente ezinaamala ebizibu byayo yakabadde etubuulira omwana afa ne bategeera bulungi omwana oyo afudde naye abaddeko question mark nga Jennifer bwe yabadde tewali lipooti yali evuddeyo kugamba nti gavumenti eri kulondoola ensonga ya Kadaama lwaki yafudde kino ekintu teri bw'ofa oba ofudde ne tuleka abaana baffe nga bakaaba ne tuleka abazadde baffe nga bakaaba Jennifer yali agenze kukyusa bulamu bw'abaana be ekitaasoboka ne bateekawo sitoole eri n'eri ne bayunga sitoole naye nga ekiba kikuse baba bakimanyi oba Jennifer yali nga bwe baagamba nti pressure yali yamukuba nga balongoosa mutwe ng'omusaayi gubulookinze kiki ekyamusaza olubuto kuba ne muganda waffe yakyogedde n'agamba yali amwambaza patro n'amugamba tonkosa ku lubuto lwali lubadde ki era baali bamusazeemu ki naye gavumenti nevaayo neesirika n'okolera mu bugubi n'eryoka ekupiika ssente ng'ekusala omusolo gwe yakabadde neetulekera obusente obwo kuba abaana baffe babakomyeko okulya kati abaana ba Jennifer ezo ze ssente ze baakomako okulya nyaabwe ze yali yabaweerezaako naye era ne gavumenti neesigala ng'ekola ki ng'ezisala omusolo kyokka tetumanyi oba bwe baba batugyemu ensigo gavumenti esigala efuna ku nsigo yaffe ekyo tetukimanyi kuba yagaana okukitubuulira naye tulina obulumi nze ntuusa eddoboozi lyange nga nsaba mukulu Kadaama-TV otuuse eddoboozi lyaffe ku muntu yenna gwe kikwatako ntuusa eddoboozi lyange eri Calvin Rich Kayanja Sebo taata waffe mwafuuka ba taata baffe ffe tuli baana kuba muomutukulembera Calvin Rich Kayanja otuuse eddoboozi lyaffe ya Catherine Kusaasira nti bakadaama bagambye muzeeyi addemu oba asayininga contract ndala n'abantu bano nti Kadaama bw'aba atuuse okulwala ng'obulwadde buganye Panado kuba ffe eddagala lyaffe lye tumanyi batutikke batuzze ewaffe mukulu Kadaama-TV batutikke batuzze ewaffe oba ekirwadde kibanga kyagala ddwaliro ddene erisingako kuli ewaffe kale kanzikirize nti nfudde naye ng'abantu bange bategedde ekinzise nga nfiiridde mu mikono gyabwe tubeegayiridde batutikke nga batuzze ewaffe tubeegayiridde muyiseewo eddoboozi lyaffe baleme kuddamu kututwala malwaliro gaabwe batutikke nga batuzze ewaffe
ne bwe mba naakakola wiikisi 2 n'endwala leka banzize ewaffe abantu bange bajja kuba bamativu naffe bakadaama tujja kumatira nti munnaffe baamuzizaayo nga mulwadde naye yafiiridde waka. Gavumenti ya Uganda bw'ebeera nga teyatutunda kutuggyamu nsigo zaffe nga teyatutunda kutuggyamu bintu byaffe bya munda kuba bakimanyi Abannayuganda tuli balamu era baba batujja baagala bantu balamu. Tusaba pulezidenti omulungi, pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni, tusaba bwe tuba tulwadde yisa etteeka bwe tuba tulwadde Omunnayuganda adde mu nsi yajjanjabibwe kuba tetulina bujjanjabi bwe tufuna eno namba esinga ejjanjabibwa na Panado. Omwana olaba mutute mu ddwaliro tagenda kulutonda, tagenda kudda, oyo baba balina kye baagala okumuggyamu. Tusaba pulezidenti waffe omulungi tubeetonze n'obuwombeefu, tusabye busabe batutiike nga batuzza ewaffe kyekyokka okuggyako ng'olina pulezidenti ky'omanyi ekiri emabega bw'aba akadaama. Naye bw'obeera nga waayagala tunoonyeza mirimu nvuntu bulamu nga wayagala tukyuse obulamu bwaffe, tusaba oteese ne mukulu munno we tuba tulwadde tudde nga mu nsi yaffe tujjanjabibwe omwo. Tujja kuba bamativu okusinga okuwulira nga bannaffe nga bafa ng'enkoko. Be tulabako abafudde bwe batyo be batono, be tutamanyi be bangi kuba eno ensi nnene. Bakadaama bonna bajjula mu nsi muno Abannayuganda. Ffe tulina okulwanirira ensi yaffe kuba ffe tuli Bannayuganda. Abayindiya balwane olwabwe, Ababangladesh balwane olwabwe, naffe ng'Abannayuganda tulwana lwaffe. Pulezidenti avaayo n'agamba tetwagala agambe nti bakadaama bamulwanyisa, nedda. Twogeza bulumi, tukwagala nnyo watunoonyeza emirimu naye tusaba ekintu kimu, okyuse mu tteeka ery'okutujjanjabira eno bwe tuba tulwadde tudde mu nsi yaffe batujjanjabire mu nsi yaffe. Kangende emirire Panado waka oba ezigula eddagala ery'amaanyi liganya paka weenaakutuka abaana bange bandabe nga nkutukidde awo okusinga bwenaabeera ku lino eddwaliro ly'omanyi mbu batujjanjaba bulungi nga tewali bulungi batujjanjaba nga batujjanjaba kugenda kutuggyamu bintu byaffe kututta.